Oluvannyuma lw'akaggulano wakati w'abatuuze ku kyalo Luvumba n'omugagga w'ettaka owa Zion SS ogula ettaka eriwerako yiika 423 ku Nora Namundi. Omusika w'omugenzi Tereza Basirika Nabikande abatuuze baludde ati bakwatagana mugagga ono. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Luweero Charles Serubuga ali wamu ne bapuliida b'enjuyi zombi n'abatuuze abawangalira ku ttaka eribakedde kulambula ensawusawu z'ettaka erya Ssentebe Musoke eriganyibwa okubeerako enkaayana okuva gye liyita okutuuka gye likoma nga bawandiika buli ekiriko oluvannyuma n'abategeeza nti kituufu ettaka alirabye era bwatunadde e Luweero. Mulimu potatoes, sweet potatoes, coffee. Obuzibu bwatandika mu mwaka wa 2012 Nora Namukando bwe yaguza omugagga wa Zion yeekaza ettaka eryo n'atandika okusenda nga kino kyabatabula abatuuze era ne bakubira enduulu ewe yali minisita w'ettaka Nantaba bw'atu n'ayimiriza okubasenda. Wabula bino byonna ebyaggwa ssentebe w'ekyalo kino Herbert Musoke yatunda ekibanja kye nga kino kyatabula owa Zion n'agamba nti ssentebe okutunda ekibanja kino omukisa yalina kusooka kuguwa ye nannyini ttaka era bw'atyo n'amukuba mu mbuga. Abatuuze bazze mu kabuga k'Evvumbe wadde bateekeddwa olukuŋŋaana nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe era nga bagumiza nga watali muntu yenna agenda kubagoba ku ttaka. Entende tewali ajja kutataaganyizibwa wadde okuddamu okwegwedano ng'ejja okusenda ekintu ky'omuntu ekyo kikafuuwe. Kulwana kununula ttaka eryo n'okulaba biki ebiriko naye twesanze ng'oledde kampuni eya Zion erina olutalo n'abatuuze. Mu ngeri emu abooluganda okuli Kasimu Kolokolo emyaka 4 Charles Jingo beerumiriza okwekobaana n'abafere ekyaviirako ne kitaabwe okufa oluvannyuma lw'okujingirira ekyapa n'abasasula obukadde 1,200. Era tutawaanyiza nnyo musango guno yasookanga nga tuteesa ebintu ng'addayo ng'abibabuulira kuba abafere abo basooka ne batuma Nalubwama ajje tuteese nabo. Kigambibwa nti ababiri bano omwaka oguwedde bagenda mu maka g'omugenzi Ssaalongo Kisitu Efulayimu e Bulaga ku 9 ku luguudo lw'Emityana ne bategeeza muzeeyi ono nga bwe bagenda okumufunira ettaka ekikyusa mu Luweero eriko hectares 42 asobole okulundirako. Bamusaba asalire ku ttaka ly'amaduuka e Bulaga ky'ekintu kye yakola n'abongerayo ne ssente era oluvannyuma bamuwa ekyapa ky'ettaka ly'ekikyusa kyokka olwakizuula nti teririiyo pulesa ne zimukuba n'afa. Ku ssente alaba amayumba gagenze ssente zigenze kyokka nga ettaka terikola ki teririiyo. Ne bamulimba ne bateekawo abantu abataliiwo nga nibamuganda ettaka weerika. Abooluganda abalala nabo balumiriza n'olubwamu obufere wadde nga ye bwe twogeddeko naye naye abalumiriza obufere. Naye ng'abo be bafere bennyini aboogera ekifaanagana ng'ekyo teriiyo mwana asanyukira kufa kwa mukadde ataakolagane n'abafere bababbe. Omulamuzi Martin Zikiriya ow'e Wakiso asalidde ababiri bano ekibonerezo kyakusibira emyaka 2 n'okuzzaayo ensimbi obukadde 1,200 muzeeyizi yabawa. Tutuuseeko e Bulaga eri amayumba ge batwala era tusanze abooluganda bakuba nduulu nga bakutte ekifaananyi ky'omugenzi nga ne bannamwandu b'omugenzi bannyonnyodde ebyaliwo nga bbaabwe tannafa.